Guggwako akawungezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeekokkodde obumenyi bw'amateeka obusukkiridde. Yasinzidde wano n'alagira poliisi obutaddamu kuwa kakalu kaayo eri abantu abakwatibwa mu misango okuli n'obujulizi obw'enkukunala. Museveni yanokodde obubbi bw'ente ng'agamba nti bangi ku bakwatibwa ate bamala ne badda ku byalo ekimalamu abaloopye amaanyi. Songa ya beiro ingitegereza Chief Justice ne ate ya police bond injigaddewo sagala kula nti explain that the difference between the police bond and the bail. Kakati bano ababbi abakwatibwa ne batwalibwa ku police kati abapoliisi ne bakozesa akawaayiro okusumulula oba okuta nti awoleze bweru omubbi oyo addeyo nti awoze nga ava bweru adda ku kyalo gy'abadde atigomya abantu. Ekyo pulezidenti akigaddewo tayagala kuddamu kuwulira nti poliisi yatiitiibizza kubanga ekyo kirinako obuyinza poliisi mbalinako obuyinza wabula bannamatuuza katola baawo omanyi statement ze baleeta kati first family sebu ereetera ddala gundi zonna ng'ogyeko abaana abawala naye abasigadde bonna kati bawanda buwanzi bawanda buwanzi bamuko bawanda bonna bawanda bonna sale bw'atabogolera ggulu muhoozi abogolera gundi ku Twitter bw'atabogora oyo gundi asinzira ku Serena n'abogora omuko bw'atabogora taata n'abogolera eno ati kwegamba kintu bakinywezezza bakirina bati baana bali mu mitambo nga constitution etyoboolwa ng'abantu ba bulijjo bajja ku eddembe lyabwe baana bali mu mitambo. Nti asooka ali President Museveni omukristaayo Munyankole, nti owookubiri yali Vice President retired Major Arupo Jessica Arupo omukatuliki omuteeso yes nti owookusatu avunaanibwa ku ggwanga ye speaker wa parliament ye prime minister speaker wa parliament namba 3 nti yali Anita Anet Among Magogo omuteeso omukatuliki kuva Bukedia, nti owookuna yali prime minister yali wokuna abera Saabalamuzi Owinyi Doro yes omukatuliki ava omuchori nti minister aliani mu kiseera ekyo wa constitutional affairs nti yali Nobert Mao omuchori era omukatuliki nwa tugambe nti kakati nti ani prime minister mbiseera ebyo yali Robin Nabanja omunyoro omukatuliki oweka kumiro tutere nga tukola eggwanga liri mu mikono gy'abakatuliki yali Antony General omuganda era omukatuliki kakati eggwanga liri mikono gy'abakatuliki oba kitegeera eggwanga liri mikono gy'abakatuliki bebalirina bwe bati katwagala tumanye nti mu biseera by'abakatuliki nga bebasinga nga bebaliwo bali mu kintu baatulugunya banansi constitution obwayiro bwonna baabujjo nga beegase ne Museveni waabwe era yes ekyo kigenda kubeerawo. Kakati ye Muhoozi Kainerugaba okusinziira engeri gy'akoze n'ekitaawe ate n'engeri gye yasoma eri mu Sandhurst eri si wa magye nnyo wa byabufuzi era ebigambo yayogera byabufuzi kubanga bwe yayogera ku Amerika baatuula ne boogeramu bwe yayogera ku Ethiopia waliwo bwe yayogera ne Ethiopia laga Ethiopia tekwata ku Egypt ejja gikuba ajja kuyamba Egypt bakuba Ethiopia era bamaliriza bamuyise era ne bagenda ne batuula. Akati ye ebigambo bye byabufuzi oyo muleke kasita agenda kuwumula n'ekitaawe temumalirako budde ajja kuwumula n'ekitaawe ate n'asigalawa ate oyo oyinza okufunwa pulezidenti omulala n'amuleka nga bw'omulaba Muhoozi afugika ate wa tagenda kusobola ekyo kyamulemye ke yalemeddwa omulundi guno okugjawo kitaawe tagenda kubeera pulezidenti w'eggwanga. Nze ndi muchwezi mulagula
tagenda kubeera president wa Uganda nze kubuulira mpozi ajjeko kitaawe ate no bwamujjako tagenda kubeerako bagenda mujjako engeri gye baze bamuzimba okuva eno wansi teri amuzimba kitaawe yamuzimba anti gwe ng'ambeera koledde webale nnyo webale ddala ape new 2025 webale basoda okubanga mutuuka tugumu ono yali kyamani w'abavumyi akagiri sigiri gyokka ne kaakati nkyali nze ndinga mukulu wa kika omukulu w'ekika ku nnyumba y'ekika tavaamu kwalina okusigala wazaalira naye abaana be n'abaana ababa bazaalirawo kati oli afudde gwe baleeta ne baziika ne bamusangawo ye tavaawo okiraba kati nze ndi chairman naye abakulu b'ekika banaku zino bagagawala ante agagawala ng'agenda omukulu w'ekika bw'agagawala tavaawo era asigala waali kati kiba kitegeeza mukulu w'ekika n'obwagagawala ate asigala ku kijja akati nze nange mu lubululi olw'abawejjere awo ndi chairman era nange wensigala wembeera tolina bintu byotunzetunze ebyabawejjere naku zino ndaba abantu ate kakati bo babirina abawejjere bakyabirina wama abatulaba abalungi njagala kubabuuzaako nti mwasuze mutya basebo ne banyabo mujebale mwebale kutuuka ku mwaka omujja 2025 katonda akimanya nti emyaka egyo gyaggiweza tobaamu kwekubagiza tobaamu kukola kutya era omwaka oguyingidde abantu tebamanyi nti tukyali mu lockdown ya covid tebakimanyi bo balowooza nti byaggwawo anti kakati gwe nkubuuza Prime 7 yalangirirako nti covid aweddewo baatuta batya ate ni yabatta mwe bannayuganda temumanyi nkola yammwe mwe mwapaala bupaazi kasita mwalaba nga bigize mwe masiki ne mujjako omuzeeya teyadda ku mpewo bino byajjanga ku tv mutubuulire olunaku kiri we yatuula n'agamba nti covid ngirangiridde eweddewo big mask mwasuula bisuule byo bana Uganda bane munsanyuza ate zino district endala ziyali asibye zonna zikyali nsibe mu mateeka n'okutuusa kati bidistrict byonna ebyo yali nsibe sibe nitoloko sibe byonna bisibe era bw'anaavaayo mu biseera by'okulonda naga district ezekyali nsibe ziri nsibe mugenda kudda mu lockdown katonda wange nze sikirowoozanga nako mbadde sikifumiitirizanga nako ni president yatuta teyayikomawo kutibinagatadde tetakyogeranga nako ekyo yeyasirika busirisi mwene mwetabi masiki ne musuula eri kati mutambula kyere naye ani yarangirira nti covid yaggwawo kikye kyamumalawo baleeta eddagala babakuba mpiso bagema abaana abato obufere bwali wano obufere bwali wano ono so wali omukazi yatwala miliyoni simanyi musamusaba bulemese nze kankubuulire bannaye Uganda enyuma nnyo ati gwoyogera omusanvu okimanyi twasindika ekizungirizi kiri eri mu bbanga mukyala y'omwoyo kiki ekiri wakyo abazungu bakyogoba bagamba tupulezina tekinologiya Uganda nibaigana twasindisa ekizungirizi kigenze mu bbanga era Museveni sebo nayimirira wali nakironkinga naye kati ffe ngaffe ekizungu tuba twetaaga ki ate anamanyi ebizibu byaffe nga ndaba si kizungirizi yakoze statement n'agamba nti bali mu kusonda sente ezikomyawo omubiri gw'omugenzi ono yali comedian Mese Bondwe yafiira mu America ali n'agamba nti gavumenti President Museveni tuyambagane eyamba ku family ekomya omulambo oli n'agamba n'abalamu bakyamulemye ngadda ku bafu oli yagenze dda atadde gundi abakyalime kutwala mu ddwaliro gundi kamiliyoni akyali wano ali awo bamufulumya ali mu America eyo naye yagenze nze nasigadde naye abala bakyaliwo abalwadde basegenya bakyaliwo iye balesegirinya aliwa alabika bamundoza bamugana okwogera ndooza asooka ali kavalinge naye kakati segirinya yali ayogera kimusajja watu olubuto lwazimba abiri kimu kyonna kawago kirabika ogambe nawe oli mulwadde nange ndi mulwadde nange ndi kunjebweyebwe oyagala kutwalibwa obaga wano gakumala wano nze olinga yampadde akantu nze neetetenkanya wano ate gwe ojja kujjanjaba gwe ojja kuzirya nze bampenze neetetenkanye wano nze ndi bubi bayira yali Museveni akuwa sente ndola nakuwa awandika buwandiisi mu kesikini munenge ffe tatuwa alina baawa ati ffe yatutta tuli awo tulinda mumujjonkera akati tumujonkera ye nga yajonkera mu biseera biri nga yajonkera nnyo Museveni nga yajonkera Obote Museveni nga yajonkera Idi Amin yasoja Museveni yali avuga benzi nga ya yero ng'asula ku nyumba za Ajata ekireka wali
mu 7 ya soja abasajja naye ebiseera bye yamala okubasojja teyafuna adde ekikumi kubanga yatuuka okugula kaporote wano erusaze kaporote 5 kwali nga mwasuubira okuzimba akayumba okuzimbira mu geneta akayumba yagenda okukwata obukulembeze nga tanakazimba weekali nagezaako okukawamba bannemesa nali nkawamba tugume nange ndi muwejjeri kakati nze ntandikirewa ate ettaka lyaffe yeke yagula nayo kati akatali mu kitavu nze nanga ndeke ntwale kali bunonye akujjemu omugeeza siri bulungi babo okumufa omujjawa ababloka waza kuyita olaba sale yekka ali wano eggulu naye babloka okutwala okujja wano osasula ezikutuuse ekaruma n'ofusangawo abalala ale ne bakujjamu ezikutuuse eggulu ale eggulu totuukira nnyini ew'omukulu hoteri obala mu hoteri kumala mu wiiki namba lwalyoka bakubala sente zaakuwa basooka bajja kweza hoteri naye ate ng'ate omukulu bamugamba nti ono abadde asula mu hoteri ng'akulinda ate n'azisasula baba booluba babasolooza uganda oli kasitafuna wakusololeza akusolooza mpaka lasitwano nze nkugambye onaakutwala okujja wano akutwala n'akutuusa ekiryandongo owekiryandongo n'akutuusa ebweyale owebweyale nga bwe bakusolooza risiiti ate omalako ennaku owekiryandongo mala ennaku 3 ate n'ovaawo n'ogenda ate n'otuuka bweyale nayo n'amala ennaku ezo n'ova bweyale n'otuuka ekaruma n'omala ezo w'otuukira eggulu mu hoteri bale bana bayimbi beyagobye ejjuuzi nabo baali bababulokeza olwo yali abataddemu nti ajja kubeerako ku mukolo ogw'okutongoza sima ebikibujja mu muteege nze nkugambye ate no kye bakola bo balina kati babuloka nabo bennyini balina competition kati sinzira buloka akututte bwakutwala nga siyo era alina okutwala balwanagana kyovola alina okuhandinga ova mubalala bwagumala yekka ssebo entalo ziri eyo twabaddeawo nga tuyingira omwaka President jukira akola communication eri eggwanga abantu n'abagaliza omwaka n'omupya w'ebityo yakoze statement awo yagambye nti poliisi ngivunaanyizibwako obudukulu bwa poliisi babadde babawazi bazita bondi poliisi bondi gisazizaamu weza musango kooti kati akooti yemanya obanga kirifu obujulizo webuli obukulumika oba tewali nendebeka babadde bamuwakanya nabyeko Miriam Mateme nabyeko no Livingstone Sewanyana babagamba nti ekintu ekyo kiyinza okubeeramuko obuzibu ekisooka mbu akoze bukoze kiragiro nga tasoose kwekebeja ssemateeka agamba ki ekyokubiri nti abantu bagenda okubayiwa mu makomera anti kakati Prime 7 singa badde mu mawanga amalala singa olwaleero kakati tugenda tuyita twesewa member wa parliament kumujjamu obwesige naye byawano byonna biri awo buli muntu alaba kubanga Prime 7 atyobola ssemateeka ali mu kutyoboola ssemateeka ate ssemateeka yonna agamba nti omuntu yenna aligezaako okumutyoboola aligezaako n'okwagala bwagazi okumutyoboola omuntu oyo alivunaanibwa okusinziira mu constitution eyo nga bwegamba ezityoboola ssemateeka buli ngeri yonna oba olina okuvunaanibwa kaakati Prime 7 alina okukimanya nti eddembe ly'okuweebwa bond ddembe liri mu ssemateeka nti omuntu anaawulirizibwanga n'aweebwanga akaseera okuteekateeka okwewozaawo kwe mu atiko eya 23 atiko zonna ku 28 zonna zoogera eryebbeetu eryokubanga otwala akaseera okuweebwa akaseera akasobola okuteekateeka okwewozaako okwo nti omuntu akwatibwa yenna okusinziira mu ssemateeka talina musango okutuusa ng'omusango ogwo gumusinze oba ye kennyini agukkiriza oba nga omusango agugobye bugobi kaakati ebintu ebyo Prime 7 alina okubimanya nti biri mu ssemateeka ekintu ekiri mu ssemateeka tomala gakeera n'okijjawo kubanga ekigambo kya pulezidenti teeka era kyeyayogedde n'agamba gijjeewo era yagijjeewo kati tuwali police bond olwaleero luno kati yes omanyi Prime 7 wagenda ne wabaawo ekintu ekintu ekyo nekikwata ku muntu we kati omuntu we bwamugamba awo ye n'aleeterawo ekintu waliwo mukodomi we waliwo yamuwola ssente actually bamuyita Meja Kamusiime awola ssente bamumanyi Imanerenda yagenda n'awola mukodomi we Lwaboogo bwe yamuwola ssente ndowooza obukadde bwali 5 ne bumulema okusasula yali ataddeyo kafaamu ke
kafamu ke kali awo ndowooza awo ku Koima Road awo kakati kamusime n'akwata faamu bwe yakwata faamu Lwabogo n'adduka n'agamba Cesar n'amugamba nti faamu yange bagitwala Manerenda agitwala Meja Kamusime tukole tutya akati Prime 7 nga tanaba kusasula sente yamala nazisasula nga tanazisasula yagamba yayise kiragiro n'agamba Manerenda era kiragiro ekyo ndowooza n'etteeka lyayise ye Prime 7 agenda kwogera nga waliwo ekiriwo ekimukosa wateeka okuba nga waliwo mukwano gwe babbyeko ente kakati bamala okuzibba ate poliisi nebawa poliisi bond nebabwaka famire yo abantu be alina bakadeideyo abali eyo mu Lukoola Ludda weeyo abakwatako yewayingirira waawo waliwo n'enteze ze babba wano okuguekisozi ne waya yali agira ne bamusala kakati bayinza okuba poliisi yabawa poliisi bond naye omuntu okuweebwa poliisi bond aweebwa police bond ng'omuntu bw'akwatibwa ssemateeka agamba omuntu bw'akwatibwa alina okumala essaawa ezitasuka 48 ng'ali ku poliisi erina okuba nga emukozesa statement ng'efunye obujulizi obumala kukola fayiro ye okugenda ewa state mu kiseera ekyo within 48 hours kakati bwe kituuka nga okuwera ssaawa ezo nga omuntu tanaba kufuna bujulizi bumala okutwala fayiro eyo wa state oba state yabagambye mukolemu amendment mu fayiro eno kino kye mwaleese tekigira kino tekikwale mukakati mumuteekeko musango guno ate ebyo byonna bagenda okulaba okubikola ziba zisuse essaawa 48 balina okugamba katumwe police bond agende akomewo era bulijjo abantu bakomawo ne babulyoka batwalawa mu kooti kakati ekyo ye bw'aba kijjeewo kiba kitegeeza nti kata omuntu alina okubeera waawo mwaka mulamba ng'ali ku poliisi kati oluvannyuma waligendera mu kooti waligendera kati abaggyeko kiri eky'essaawa 48 ezoogerebwa mu constitution ate President 7 tanna buyinza bukola amendment mu constitution without the consent of parliament. President si akola amateeka ga Uganda, parliament yekola amateeka ga Uganda. Ayinza okwogera ye ekintu kye ne bakiteeka mu nkola naye act ekintu ekikyusa oba okugyawo ekiri mu constitution ekibaddewo kiteeka okukolebwa parliament. So Prime 7 mukyamu era singa badde kati nga South Korea singa kati munanure yanwere tali emikono singa gyatandise dda era yene kakati kyovola baffe ebintu ebimu tugenda bitunula bwe tuti naye ekiseera kigenda kutuuka bakiwanuka kiri wakiwanuka bavunaanibwe yes kubanga yalina mulimu gwo okuwabula president ye ku bigambo by'amateeka bw'aba tesobola kikola kitategeeza mulimu gwo tagukola naye twagala Uganda etegeere baana baali mu mitambo nga constitution etyoboolwa ng'abantu ba bulijjo bajja ku eddembe lyabwe baana baali mu mitambo ntaasooka ali President Museveni omukristaayo Munyankole nti owokubiri yali vice president major retired major Arupo Jessica Arupo omukatuliki omuteeso yes nti owokusatu avunaanibwa ku ggwanga ye speaker wa parliament ye prime minister speaker wa parliament number 3 nti yali Anita Anet Among Magogo omuteeso omukatuliki kuva mu Kedia nti owokuna yari prime minister yari wokuna abera Saabalamuzi Owinyi Doro yes omukatuliki ava omuchori nti minister aliani mu kiseera ekyo wa constitutional affairs nti yali Nobert Mao omuchori era omukatuliki natugambe nti kakati nti ani prime minister mbiseera ebyo yali Robin Nabanja omunyoro omukatuliki oweka kumiro tukeere nga tukola eggwanga liri mu mikono gy'abakatuliki yali Antony General omuganda era omukatuliki kakati eggwanga liri mikono ly'abakatuliki oba kitegeera eggwanga liri mikono ly'abakatuliki abakatuliki bebalirina bwe bati katwagala tumanye nti mu biseera by'abakatuliki nga be basinga nga be baliwo bali mu kintu baatulugunya banansi constitution obwayiro bwonna baabujjo nga beegase ne Museveni waabwe era bwe bakola yes ekyo kigenda kubeerawo kigenda kubaawo Rwanda wano abantu bakyawa obukatuliki kubanga beegatta ne bali abaali bata abantu abakola genocide era Rwanda kati obukatuliki butono okusinziira aliki bakendera bakendera bali kitondi nnyo ku genocide ya 1994 nyo
bafather bakwatanga abantu ne babawaayo eri abatta abantu kubanga nabo beegatta kakati ekiseera kye kinoze kubuulira amazima okutandika okulondoola n'okuwandiika n'okulaba abo abatyoboola eddembe ly'abanansi tugume nga tuyingira 2025 gwe tumanye ffe n'obulungi nti akaseera k'akalulu kaba kakazigizigi amakomera basiba n'abatalina kye bakoze kuŋŋaanamu abukuŋŋaanya abo babayoola ono candidate atambuddeko enakubyeyo olukuŋŋaana bamuyodde n'abantu be bonna ono campaign eziwedde twalaba abamu babatwaleyo ku bizinga ewali bebatwalirwa amayiba olwe batwala abamu bakomawo n'obulunga buwedde abamu babasula ne mu nyanja naawe laba kyaliyo ne kati naye kakati wetwala tulimu eyo embeera nga luli abantu badde beekwasa kabondi ka poliisi era oluusi tulaba abakulembeze nga agenze poliisi n'asaba abantu be ne babata ne babawa bondi ne baba bondi abakooti ne babata kakati essaawa zino nga bondi teriiwo tuyingira 2025 mwezi gw'omwenda campaigns ziggulwawo abakulembeze okwewandiisa amakomera tegagenda kujjula bannayuganda ngajjula dda naawe wakyaliwo ekomera mwe temumanyi kigenda mu maaso abakaramujja kumpi kasanvu tewali makomera gawano eri tegajjula gonna gonna ekabongo lyajjula nabiratuuku lyajjula abimu lyajjula gonna ne babaleeta eno bali wano abamu bali kitadya abala bali luzira abala babatwalako abasanda wanuze kubuulira naye n'abava muno ekiri luli ku gundi ku Christmas bakwata 408 omanyi gye bali olwa kati ku juzi wano ku mwaka kodaka bakute kumpi 5 mumanyi gye bali poliisi omanyi erina obuyinza eyinza okulaba obulabi nekususpectinga nti oyagala kuza musango nekukwata nekutwala nekusunsuliramu eyo nekuta tena kyesunsula kati tekyasunsula polisi bwebe kuteera ku bondi kubanga tena buyinza bulilizinga muntu nga tena bakumaliriza kumunoonyereza kati wali bondi bannange bagenda kusiba abantu era batugume kati bwoba okwata akatambi kano kakwato kasalemu bunjo zanyenzanyengako akasooka akawukubiri kubanga tugenda okutuuka nga batugume tuli munda nga tonna gyonsanga kwogera nange tosobola kuba ku poliisi tugume nga tebasokuwanika tebasobola buli lwoyingira poliisi okufuluma olina okufuna bondi oba okoze statement ate balina n'okuyingiza mu gundi baline kamera ziri ne zikuba okiba nti ne ku kamera waliwa bw'otamuwaayo emitwalo 2 akukuba ekifaananyi n'oyingira mu bitabo bya poliisi ng'omuntu eyaza omusango noyagala onoonya visa America nga tebagamba tikate nga bibaayo babe babiraba criminal hati gwe kati bino njagala mubitegeere nze mukamba buwulire omwaka ogujja gwakazigizigi era kyovula nze nandigambye abantu ebyokulonda mu biveeku muleke Museveni afuge kutuusa bwalifa bwali baafudde tulitereeza eggwanga naye Prime Museveni ng'akyayagala kubeera president tonna gy'ogenda kudda nkugambye amadistrict gakyali ku mugalo omugalo gukyaliwo okutuusa ng'agugjeewo ye alina obuyinza obugujjawo ate ajjeewo bondi yajjawo beyiro mwe temukimanyi nti mu byalo tebawa beyiro tebagibawa abantu bajjuddebo naye mu kooti ze mu byalo tebabawa abantu bajjudde oluva ku poliisi nga baleeta nga basuula nga batwala era kakati basiba bangi babakozesa ki mwekamba bude bagenda basiba banaye bazimba kitadya batuuse ekitadya bagizimba ejja kujura waliwo neddala ekomera lye bazimba kati ebuyikwe batandika okulizimba oba temulimanyi gyebagenda okusengulira gindi kubugitwala ebuyikwe batandika dde okuzimba omanyi bweri lyenkana mweno mukyali awo bagenda okusiba abantu bagenda kufa mugende abamu kutandika kusimula ntaana nga boolaba Siriya ng'abantu nga rugime maze okuvaawo ya Prime 7 nga mugenda ku ntaana kutandika kukola DNA kulaba muntu oki eyafa gwe baziika mu kiri baziika ekirindi kigenda okubeerawo ebyo mugenda kubyetegekera mu byetegekere ebyokulonda mu biveeko muleke abakungu bano bafuge kutuusa bwe banaavaako nga Katonda amaze okubatta andi ekikulu ye bw'avaawo ate n'abaagala bava mu njuye anti nedda ssebo nedda era n'avaawo kati kiba kitabuse ogenda kulaba nga abantu bonna batugume tuyingidde kati ate tuli bakambwe nnyo bwe tunaba tukyali balamu nawe ojja kuzambala gwe noosaaga wano nga wansanze mu gundi nga nze minisita wa constitution affairs nze oleeta olugezigezo ojja kuteekamu esuuti maama gwe noosaaga ne tugume gweotulabira wano ssebo tuli bakambwe oba mbeera ye bakambuwazza ate gweogiyita mbeera
gw'abantu bakambwe nze kankubulire abantu bakambwe bantu mubaraba bali awo basirise abantu bonna ebitundu kumpi 9 ku buli 10 babadde mu makanisa oloza babadde banonyayo ki kwagala nnyo Yesu si kwagala Yesu ebizibu bye byabatuteyo kwetewuluzaako kugamba nti Yesu gwekyo kiwandira bye omuntu alina emitwalo 2 yandigenze n'asanyukamu awantu awalala ebivulu ne bijjula ne babadde n'abagenze mu bivulu balwaniddeyo wakitegedde baganye ebikonde kumpa okwetta abantu bakambwe mu maaso ga beene ekyabadde munkuuka ati gwe kankubuulire kino jagalo okimanyi nti abantu bakambwe bino bye tugendamu byonna Prime 7 akimanyi nti akalulu akaddako ka violence kagenda kuba kakambwe kubanga ye tamwegenda ababadde mu buyinza bagamba tetuvaawo okitegeera n'abaana bagamba tulina okuyingira kirizagaana kati kufiirawo na kuwona kati mu mbeera eyo waliwo abagenda mu makomera gwe weesimbyewo ne bakutwale ku poliisi bakuje bakutwale mu komera towoza tokola ki toweebwa bondi n'obujulizi tewali ogenda ojja kudda ng'okulonda kuwedde kakati nga tonantwala nange manye nti kakati tewali bondi tewali beiru amanyo nsigala nga jjeemu wakiri naawe oyitemu anti kati wetugenda kati awo wetugenda wanga mbadde manyi nti abwe enkola obuntu bulamu bajja kunteera ku police bondi nkomewo kakati ne bondi teriiwo ne beiru teriiwo kankuyiwa amanyo nkoleke ng'oli malibu abantu basiso obunyi mu public nti president ayagala bakendere mukko oba yakeerakeza kati kyokyenjagala kakati ati kwega butiitizi atide kalulu bannaye Prime 7 mutiitizi oba temumanyimu olaba va wano n'agenda n'akwata Dr. Besigye nga amukwatidde Kenya kyokka nga Besigye n'olunaku lw'anaakomawo olutegeerekeka nerwagenze era agamba ngenze leero era ebeemanyiddwa kubanga obeera omaze okukola booking na buli kimu kyonna naye olaba agenda n'amunonayo ye Prime 7 kankubuulire n'omukolo Besigye yali agendako gwali gumanyikiddwa nga no bwe yandivuddeko wandimulese n'alonkinga n'avaayo n'akoma n'omukwatira wano naye n'onomunone Kenya alati Prime 7 ebyamwe si byaliko yeba Besigye banabawa gundi oyo takyaweereddwa kati oyo takyaweereddwa kuba musango munene ye kakati Dr. Besigye yeesiga Lukwago yamuyiwayo ate nga yakulya banamateeka anti Lukwago yamuyiwa ate munamateeka yamugasaaki kubanga munamateeka kyalina okugasa kwe kulaba bwe bakute okulwanira okulaba nga bakutta ye yagamba tatayagala bamutte abeereyo balinda Martha Karua yakawoza emisango emeka wano mu Uganda abasajja bano bannamateeka Besigye be basibye Besigye yagamba nti akiraya nti wagambye kalinda Martha Karua ati Martha Karua ebbaluwa bagimumme kati agenda kukola atya ne bagimuma ogusooka ne bagimma n'ogwokubiri ne mutagamba nti bana Martha Karua tukiveeko kyokka mulina bannamateeka 9 kati 9 bakola mirimu ki bwe batemusobola kusabira bailo client wammwe kwa bonna nalaba namateeka badde ku tiimu eyo nga si bakuwena si bakusaaga balulimba zinalukola w'amaanyi ero ne Kiza w'amaanyi Lukwago w'amaanyi n'abalala bonna abaaliwo amaanyi oba mugapimira wa mu mateeka nze omanye kakati munamateeka atawangulangako omusango gwa byabufuzi oguli awo nze sirina kyemugamba nze mbatunda butunuzi mbatunda butunuzi kati Lukwago yawangula musango ki nze mulaba wayigira musango ati ye ng'agira ng'ayita bannamawulire nga bw'ayita bannamawulire ng'ayogera rule of law naye yawangula musango gwani gwani gwe yawangula yawangula ogwagundi ogwakasiba nti ogwayingulire tulina bwebasirikale we bamunyogotola ye yagulimu omanyi waliwo yabaali mu musango naye yaliko teyali lead council ne kwaliko baloya omanya atya nnyo okubeera lead council simanyi oba kiki omanya amateeka gano mazibu amateeka bakugamba nti munamateeka omulungi yamanyi walina okusanga amateeka Lukwago tayagala kusoma munafu nnyo mu by'okusoma tayagala oba bino ebyeno bimutwalira obudde anti talina budde busoma kubanga Lukwago tayagala nnyo okuliidinga tiimu kubanga singa yali ayagala okuliidinga tiimu yali amala by the way kweno ya Dr. Besigye yabadde amala naye amateeka bwe batolina budde bugasoma bunoonya omusango guno gwali gutya abaali musango gwali gubaddewoko n'okola gundi n'osaitinga emisango egyo amateeka so amateeka gaba tegakunyumira so Lukwago bambi road mayor
bamumanyi bamutegeerawo naye fe abasomako amateeka tugamba nti munafu mu kunoonya amateeka omanya gye gali era tayagala nnyo kulembera era tabeerangako by the way mu tiimu eyakasamementi ye lead council n'awangula omusango tabeeranga guli wa great it is on record nti Lukwago yakulemberamu omusango boolaba bakabega baani bakanso kabega bamuwema bagunda abo bamuwema abo bagundi abo so Dosman kabega abo bonna muwema alo kati bana batandisa okujja bana kakati gwe yogera nti musango gundi ne gundi simunyoma bambize senior council simunyoma nenze nkubuulira kati guno Besigye kati ye ogwa Besigye gwode mwangu ye musibye abamusibye be bano baroya be bamusibye kubanga Besigye ono tanatekinga na pre tanabana kukiriza oba kugaana musango guno hati gwe osibye otyo omuntu kyebajja okukola mu kooti kwali kukola ki yali reading ya musango ale anamanyi kwanga yali nokutekinga pre bambuzo okukiriza munaku z'omwezi bwe kutuwaza omusango bwe kutuwaguza mu kigundi bwe guti muti wewe okiriza tokiriza gaye nti ye oba ne banatuka wao out katate batuseewo kato omuntu anatekinga pre kyashitegeeza toyinza namusabira bail ate omusabira otya bail nga tatekinza kyotamanyi oba akiriza bayagali abanga omusango gwaliko sebo gwa Nagomola omusango gwa kusangibwa n'ebyokulwanya ebya Uganda omuntu ali kugwa Nagomola sebo olabira nga bamuyimbu so kakati nze singa nali kooti maasho nali ngenda muyimbula kooro kati babateeka mu kakunizo bo kooti maasho bo bennyini ne bamuzaayo kakati omuntu atateekinga nga pri omusindika otya kwa remanda ng'obuyinza obujjawa kitegeeza osiba omuntu ali innocent gosi omusindika omuntu kwa remanda tekikirizibwa nakukirizibwa enaku zigenda kugwayo okusinziira mu mateeka Besigye abawaabiri illegal detention kwanga omuntu omusindise kwa remanda nga tatekinga nga pri tanaba kukiriza oba kugaana musango wali wa enteringa ki kwanga olina okuteekamu nti ayakiriza oba takiriza eno okuva eno wansi ku polisi ye kuwandiika omusango nti yegamba nti waza omusango netwara ewa resident state attorney batwarayo file eyo bwetuukayo oli n'agamba kituufu mu mucharging omusango gwa possession of illegal arm kakati bamumala okugireeta file eyo gye balina ogitwalira omulamuzi kati omulamuzi yalina okubuuza oli amuvunaanwa yennyini mu kaguli ye kennyini amuvunaana namubuuza ye kennyini kwe kutekinga pre namubuuza nti omusango guno waguwulidde okusinziira ku charge sheet waguza tewaguza oli n'ogamba nti anze saaguza bw'ogamba nti waguza then awo bakuzaayo bakukomyawo okusalira ki kibonero kubanga wakkiriza hati ono bw'agamba tanakyayogedde omuwoota omutesindika otya ku rimanda emirundi 3 oba okoze ekikyamu Lukwago ali kitundu kukusiba Besigye mulemeza mu komera musajja Christmas n'omwaka alibira nabiyingira so ekisooka yasooka n'amugyako ku bwa president bwa freedom gundi eno bagita people's freedom nedda bakola ekirala ekyo freedom ekyo kiri mu front bana bakoza akasimu anti people's front for freedom abakasimu ati n'amugyako bwa president musajja talimu yakoma mu kirali kya people's president ekyo ye president ati bakijja mu people's president nga Lukwago ye vice we ono kati ye president kati mu kino ani president ye Lukwago ate ye Lukwago era ye president wa FDC je bayagala okujja bo bagenda kujijjawo era bateekayo kone gundi ate segeza Lukwago agenda agoba Besigye mpola wabuvuyo bandange wabuvuyo naye ye kakati Besigye amusigazaawo kumpimpi era Lukwago yagenda okifunamu kino kati mwekyo ekipiina kyawe ekipya Besigye akola mu ngalo simanyi ndowooza founder oba wa Elda ate founder nga tali ku bantu omukaaga abakikulembera kirabika wa Elda ayinza okuba Elda zefolamu ayinza kuba Elda abali babeera Elda kali musajja watu ali era apocha bamuliddeko Christmas bamuliddeko omwaka musajja watu ali eri owulidde alaga lijimu watula bano Winnie ono omukyala alina alongo Winnie Chiza bakadde b'ekibiina ati gwe kankubuulire mwe temumanyi mbeera eri mu Uganda bana abantu bali kuba naabwe kubazanyira
Prem 7 ye yabamanya namanti mwetaaga kwanikako muri babisi nnyo mwetaaga kuteeka kukasana babanikako achi yakola tiyateka kasana ate yatuteka butesi ku muliro ku kyoto akakati linga kalirire ebyennyanja akati no muri ajabaka Prem 7 ajja kutuusa ekiseera nga takyasobola kusetula mukono basitula okuguru kuyite mu dirisa abantu engalo zivuge ajja tukolanga Mugabe bwe yakola bezimba va ku Mugabe onagenda kusukawo agenda kusukawo era ke munamuddamu ne mumuwe ekisanja ekirala ye munaba mumuwa ye yamaze nze tugume akole byayagala naye nze siriiko toli kubakulembera siriiko nze siriiko mu wiiki eyo yennyini twabaddemu awo manyi jeno wamaje jeno Muhoozi atero tusanyusaamu awo ku Twitter amabega kawe yasooka n'agamba ambasada wa America amuwadde essaawa bazaali amekanga afulumye eggwanga olala tugamba nti ajja kukwata eggwanga lya Kenya alikubire mu ssaawa busaawa kati yatusuubiza okukwata ku Sudaani eno Sudaani bawagira bano abayeekera bakuba eri naye ng'ekyo si kyekikulu omanyi General Muhoozi mumutegeere mu byabufuzi enkola yesi yakijasi ali politically mentored ne gye yasomera eri Sandhurst tebasomesa nnyo bya kijasi nnyo byakuba mundu basoba bisaba bukulembezebwa alenga baga nti omujja asomedde Sandhurst taba wakuba mundu taba wa mundu wa siyansa wakwegamba mukulembeze mu majje aba mukulembeze abera administrators kakati ye Muhoozi Kaine Rugaba okusinzira engeri gyakuze n'ekitaawe ate n'engeri gye yasoma eri mu Sandhurst eri si wa majje nnyo wa byabufuzi era ebigambo ye yayogera byabufuzi kubanga bwe yayogera ku America batuula ne boogeramu bwe yayogera ku Ethiopia waliwo bwe yayogera ni Ethiopia laga Ethiopia tekwata ku Egypt ejja gikuba ajja kuyamba Egypt bakuba Ethiopia era bamaliriza bamuyise era ne bagenda ne batuula akati ye ebigambo bye byabufuzi oyo muleke kasita agenda kuwumula n'ekitaawe temumalirako budde agenda kuwumula ajja kuwumula n'ekitaawe ate n'asigalawa ate oyo oyinza okufuna president omulala n'amuleka nga bw'omulaba Muhoozi afugika ye mwenyini yayagala ate wa tagenda kusobola ekyo kyamulemye ke yalemeddwa omulundi guno okugjawo kitaawe tagenda kubeera president w'eggwanga nze ndi mucwezi mulagula tagenda kubeera president wa Uganda nze kubuulira mpozi ajjeko kitaawe ate no bwamujjako tagenda kubeerako bagenda mujjako engege baze bamuzimba okuva eno wansi teri amuzimba kitaawe yamuzimba akati kitaawe bw'anaavaawo era bajja kumuzimbulula atambula bwatyo mwalira kezamaje zirinya ku speed n'amutuusa ku zibuka nozibuuka kakati singa mugezi yandibadde n'amajja agavaamu n'abeera civilian n'ebyobufuzi niyetondera bana Uganda nadda mu parliament niwabaawo bamulonda awo nadda mu parliament kwesaawa zino okulabika nti General Muhoozi ali mu ranka yemu ne Kayihura ali ku ranka yemu ne kitaawe ali ku ranka yemu ne Koleta ne Sejjusa ne Otafiire asinga Otafiire Otafiire sifu lugendo is Major General ali ku Kayihura ali ku Koleta ali ku taata we ali ku balinga batali ali ku koja kundi we taata we Salim Sare balinga batano mukaaga hati olaba noraba omuntu noraba kyabuswavu nze nkubuulira bano bonna bakyali gonza bakomeno mu Major General toyogera abo katawo bakubira oli saluti bano baji Muhoozi bali ku Major General yali mutonga ayambala pampa nga bamulaba baddemu bamuzanyireko kati bamukubira saluti awo bonna era yagambye nti abantu abakadde abakulu mu majje yabatadde bali yaleese batoototo naye neerabirayo kitaawe wa myaka 9 yamwerabidde ati President Museveni retired simanyi owamajje ate yarutalinga ki asigala akyabira chief of defense ye chief chikati kubanga oli ye chief of defense forces katono chief ki ye watatugamba simanyi yamujjako obukulu tabanga yamujjako obukulu amajje gabana abadumizi bameka waliwo akudumirira ddala chief of defense forces ye mutabani hakati ye kikati chief of armed forces
kati ki alinayo awaliwo kali akabinja k'abannamagye abasalirawo eggwanga kali ke bayita ba Army Council yandibadde kati nga ye yakulira amagye gonna ne security endala waliwo bwe bakiyita byonna yabiwa mutabani we ayinza oba ekira kirina kati nga mutabani wakulirako magye gano gokka wano kati yagatta poliisi yayogedde n'agamba nti omupoliisi yenna ataakwata oyo anayogera ku taata we ku ye n'abamemba ba family first family oyo omupoliisi gagenda kumujuutuka poliisi analeka munnabeefuze n'okukola olukuŋŋaana olutawagira olunayogera ekigambo kyonna ku kitaawe oba ku ye kennyini oba ku bamemba ba first family kanaamujuutuka kati ndowooza katoolaba awo omanyi statement ze baleeta kati first family sebo ereetera ddala gundi zonna ng'ogyeko abaana abawala naye abasigadde bonna kati bawanda buwanzi bamuko bawanda bonna sale bw'atabogolera ggulu muhooza abogolera gundi ku Twitter bw'atabogora oyo gundi asinzira ku Serena n'abogora omuko bw'atabogora taata n'abogolera eno ati kwegamba kintu bakinywezezza bakirina bati totulabula ffe batulabula dda Museveni wabanga akyayagala ku myaka gy'alina 94 alumbye 9 Museveni alumbye 9 naye emyaka gino gyagenda okugamba nti addemu gigenda mubeerera mizibu kati obuzibu akyabusangawo kakati golowooza bannayuganda nonga bazibu basirika nolowooza nti basirise naye bannayuganda bajja kusituka omulundi gumu Museveni abeewuunya noonye gy'alaga nga tarabayo amaanyi takyalina kati Museveni akyasobola okudduka agende Russia nti abeere n'asaadi eri Russia agende mu buwanganguse ate nga bamugambye amagye amakadde gonna agamutegera bagenda gajjawo kakati nze kubuulira Museveni oli kitange ku myaka gy'oliko wandyeterezeza nze nkubuulira amazima va ku bannayuganda nze sina kyakubagamba mbasiibudde kale yatugume chairman w'abawejjere nga gamba obuwejjere bwe omwejjere alina amanyimu ebitambula amanyi ebitambula alina amateeka agamanyi ndi mwejjere ategeera si muwejjere fara si muwejjere w'omukyalo yadde ensibuka eri entungama eri wansi naye natuuka eno sebo mu bwakabaka bwa Buganda nendabuka ndi murabufu togenda kundeetako gundi sagaliko mukama abakume bere bulungi mweraba